kyalina okukola okusinga okubanga tukubagana nga buli asituka ayingira mu munne oba buli omu n'olabanga munne akuyingiramu. Tusobolera okubeera ddala bangi nnyo ku social media nga twogera naye nga twagalana nga tukolagana nga twesapootinga. Naye buli lwe twetunuulira nti gundi azze kujjawo gundi akola bya gundi oyo omulaba oyo alabiko yayagala oyo alabiko yajja kujjawo gundi. Tusobola obikola naye nga byanjawulo nga wagazi nnyo nga woli wagazi wendi wagazi buli omu nga wagazi ate nga tukolagana nga twewanirira ne tuba bangi ku social media. Senga tikyalumbuye teyatuwa space n'atutuulira maybe naye bwe yali baddeewo omu byandimulemye. Naye buli lwoleeta omukono akukwatako n'akuyimusa buli omu n'akuyimusa buli naye bwe bibeera byakutuuligana ono n'atuulira munne n'oli n'atuulira munne. Tusobola okuba nga ffenna tukozesa masimu ffenna tujja live naye nga byokola byanjawulo ku by'omulala. Agali awamu egaluma ennyama enkwatagana yesobola okubatuusa ku ekyo ekituufu buli omu kyayagala. Entalo nno ezibadde zimeruseewo mu NUP ng'ate bennyininyini abakulembeze mu kibiina abali ku mugongo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be batandise entalo baagala okukubaganya ekibiina bo bakyabuluzeemu batuukirize ebigendererwa byabwe. Naye Mukama mulungi nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yabategedde enkwe zaabwe ate ne bannayuganda ne babatebuka. Zentalo ze zimu ze badde batandise okufoominga ne mu babulooga nga bagamba nti bano abaana bali ku intaneti aboogerera ekibiina kya National Unity Platform tutandike okubakuubaganya beeyawuleyawulemu kubanga boogera nnyo facts ekireetera abantu okubuuka. Bagamba tebagenda kuddamu kweyawula kubanga baategedde omulabe kikyagezaako okuvuga. Balina okukolera awamu ne bamanya nti kye bakola kitwala kibiina mu maaso. Balina okukwatira awamu ne bamanya nti bakuuma mulimo gwabwe obutayingirirwamu mulabe kubanga bakimanyi bulungi nti bwe banatandika okukuubagana ekivaamu bagenda kuva ku mulamu ogw'okununula eggwanga Uganda batunuulire ababalwanyisa entalo bamalire ku abo obudde. N'olw'ensonga eyo pulogulaamu eyo ne kutuusibwako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gw'ayagala okugendako ebweru mweyune, gw'ayagala okufuna okwongezebwa omusaala naawe mweyune, okola naye tofuna ssente zikumala ku mulimo, oyagala okukulinnyisa ku ddaala naawe ofune ku ssente ezitegeerekeka. Kubira Haji Ssettuba omusomi w'edduwa agenda kuba akuyambako. Abanoonya emirimu nga tonnafuna mulimo wookolera, ensonga zammwe Haji Ssettuba omusomi w'edduwa azikolerako ddala ddala. Omufuna otya nno Haji Ssettuba? Omusanga ku 0703 31 39 25. Beera ng'omukubirako omutegeeza ensonga yo tojja kwejjusa. Tugende mu maaso ne pulogulaamu eno tutegeere baani abagezaako okukuubaganya bannakibiina ki National Unity Platform n'ebigendererwa byabwe ebikulu biri biki. Bannayuganda baabiguddemu bagamba nti bakooye ab'enkwe mu kibiina kyabwe kubanga NUP kibiina ky'abantu ate kya bannayuganda bonna. Ekisosola wa NRM bw'owulira ng'okooye ng'oyagala nkyukakyuka ojoyininga NUP kasitoba ng'okulebya ebigitwala mu maaso so se bigize emabega. Bijja kungatta obwongo. Kantandikire wano. Waliwo ebintu ebitambula ewaka mubiraba ebya nsaba sharing a video as much as possible. Bannayuganda tutaataaganyemu ku mukutu guno gwa ASPRC Mubire January ndowooza nagiyosaamu ennaku nga 10 n'okusoba naye nali nakibagamba mu mwezi gwa November nga akantu kano nkalengera nnyinza okukayitamu nga contract enzigwako naye ngenda kukomawo tuddemu nsaba muddemu amaanyi bingi tugenda ku nsaba muddemu amaanyi mukyajinge tuddemu tutambule nga bwe twali tutambula mu maanyi. Now nsaba sharing a video as much as possible. Bingi nnyo bye mulaba mu Uganda mu politics wa Uganda. Njagala kwebaza Gravity omutujju olw'ekyo kye yakoze. Ngenda kwawukana n'abalala mwenna ku nsonga ya Gravity.
era abanantegeera mujja kuntegeera ndowooza maaso eyo gravity mwebazizza era gravity ekintu kyeyakoze nze sigenda kuvuma gravity era sigenda muyombesa gravity aina akatambala katujje ku maaso kati tusobola okuzimba Uganda waliwo ebintu byendudde nga mbagamba bane tukole bwetuti nga muwakana kati bannayuganda gravity ku kintu kyakoze gravity ayinza okutuzuukusa ne tukolayo ekintu ekifaanana bwe kityo tusobola okusitula amayinja tusobola okusitula omusenyu tusobola okusitula seminti ne tubitwala ku ministry tusobola okuleeta entuumo z'amayinja ne tuziyiwa mu makubo awasaana okukolebwa tusobola okusitula ebikozesebwa matiriyo ne tumuyiwa mu makubo ne tutandika okukola amakubo tusobola okukiyimirirako ne twongera okuzimba eggwanga Uganda kubanga gavumenti tekiinaamu buzibu tusobola okutaasa tusobola okutwala ebikola ku ddwaliro ly'Entebbe eridiridde State House eddwaliro lyaffe kati tukkirizibwa oyiwa w'omusenyu n'amabaati na buli kimu tuyambe wali ku State House tuzeewo eddwaliro eryo erimu ku malwaliro amakulu mu Uganda tusobola amalwaliro agagudde amasomero agagudde tusobola kati buli muzadde aleeteyo ejjinja buli mwana aleete ejjinja tuzimba amakubo tusobola okuleeta omusenyu gravity weebale nnyo weebalire ddala nze gravity sigenda muvuma tusobola kati okutandika okuzimba eggwanga Uganda awo mujjukira bwe nagamba nti abasajja bano tubatwalira omupiira mujjukira bwe nagamba nti bano abasajja tubatwalira omupiira gubeere ku sayidi yaabwe ekyo gravity kyakoze musajja weebereremu tusobola okukola ekintu ekyo ab'ejjinja ne bakikola mu kibuga Jjinja ab'emukono ne bakikola emukono ab'e Kampala ne bakikola mu Kampala ab'e Masaka ne mukikola mu Masaka ab'e Luweero ne mukikola e Luweero ab'e Gombe musobola abantu ba Buwama region eyo ya Gombe tusobola okusitula ebikozesebwa ne tubitwala ne bakola eddwaliro ly'e Gombe oba ery'e Buwama bannange Katonda yatuwadde gravity weebali nnyo weebalire ddala kyekyaleese gravity mbadde saagala namwogerako era ababadde basuubira ngenda kujja simanyi kumuvuma simanyi kuyomba biki no ekintu kya gravity tukikozesa eggwanga lidde ku bikukujju tetuddamu kukayana simanyi ministry linedde simanyi eddwaliro simanyi line essomero tuyuwe waliwo ekinnya ekiri awo waggulu awo ku State House awo ekinnya ekyo baakiziba waggulu awo ng'ewagundi ng'ewa Sebuufu awo ennakasera awo waliwo ekinnya ekiri awo waliwo oluguudo olwo waliwo ekinnya ekinene nze nakirekawo ate kikyaliwo tusobola okutwala amayinja ku State House ennakasero tusobola okutwalawo seminti tusobola okutwala ne tubiyuwa ku gate ya State House ne bwe tutwala ejjinja limulimu abantu mutwalo mumanyi ekibeeraawo tetukwata bingi ejjinja limulimu oba abiri ne bwolireetera mu konteyina ng'olikutte bwoti ng'akutte emmere n'otuuka wali n'oliteekawo tusobola kati okutandika buli muntu agule panado tumutwale ku malwaliro ga gavumenti kuba teri panado wabula bannange mmwe Katonda waffe
nabagamba ebintu ebitwetoolodde Bible yagamba ekiwabyo kisobola ofuuka ejjambiya. Bible yagamba ekiwabyo kisobola okufuuka ejjambiya. Ebyo ebitwetoolodde ebyo by'amaanyi nnyo bisobola okukola ekintu. Oli abitutte mu kifo kikyamu tubitwale mu kifo ekituufu. Buli mubaka yenna akunge constituency y'okukola ekintu ekyo. Omubaka atakunga tumanye nti oyo si waffe. Banna Uganda n'abaana b'essomero bakunge buli mwana akeerenga n'ejjinja. Lwaki Gravity yakoze ekyo? Kino ekintu kinene nnyo kivira ddala eri mu Muhoozi project, kiri mu Federation, kiri mu Bugingo. Bugingo ya complaints n'agamba bannange social media emmalawo ate sifunye buyambi. So Bugingo nga baagala ku afunemu anywe kutuzzi. So Gravity kwe kwesowolayo naye ali era yakiriddeko omusimbi omuyitirivu ennyo ekyo okukikola. Bugingo asobola okuwummulamuko. Social media emuveeko. Era ekyo kyabadde kyakujja Bugingo kumutungula ku luti. Bapanga ebintu byabwe nga babimanyi gye biva ebyo ebintu biri mu bbalamu. Bbalamu ye yabadde emabega waabyo okusobola okubanga bagira Muhoozi project ye kiri wakati. Naye njagala tukwate ekintu ekyo. Bannange tukyongereyo. Waliwo amalwaliro ga gavumenti agalimu obuwundo. Tukwate bannange tutandikiraawo. Tutandikiraawo Kampala tumutereeze, buli kimu tukitereeze, tuve ku mutendera tugende ku mulala. Iyo olwaliro tukyalumbuye gyali leero lwakumeka. Today is lwakuna. Ticha taliyo yabadde yoggulu. Nsobola batwala paka sawa mukaaga ez'ekiro. Now, Federation. Mumanyi lwaki baakera ku makya ne bakwata Kenzo atamanyi kuwandiika linnya lye ne bamuwa okukulira Federation. Federation yeyo mumanyi ekigirimu Federation. Mumanyi lwaki Shiba ye akulira Federation, yamyuka akulira Federation. Museveni yajja n'abalimba nti nno alwanyisa ekisiyaga era etteeka alisayinize agobye ekisiyaga. Gundi eyo yennyini mu biseera ebyo byennyini n'asitula Federation side eno ng'ekulibwa musiyazi, ekulibwa basiyazi. Era Museveni akola ripooti buli ng'agiwa bali bagamba wamma babalimba nze ndi nammwe. Ripooti eyo ng'abalaga kubanga abasiyazi mu bitabo byabwe Kenzo mwali. Era buli ali mu Federation nga tokimanyi mbw'oliyo ng'omuyimbi, ekyo kibiina ky'abasiyazi Museveni eno kyaddiringa nakyo n'abasiyazi. Nammwe eno n'addiringa ne bakazimba mugalu. Museveni etteeka alisayinize. Mukubira Museveni mu ngalo agobye ekisiyaga. Eno ali ne Kenzo bakola accountability y'abasiyazi. Kabere Gravity omutujju yayingira mu basiyazi. Era Gravity ekintu ekimu ekyamukozesezza ebyo, pressure y'ebyo. Museveni bwe yali adiringa nabo ku side eri ye ne Kenzo n'abalala abakikwatamu ekyo kintu kirimu Andrew Mwenda, kirimu eyo group yonna eyo ey'abasiyazi. Waliwo obutambi nagamba Museveni okukolagana nawe asooka kubanga akulinako ekintu. Bayina obutambi bw'aba Gravity nga bali ebisiyaga. Gravity bamugambye akole ekintu ekyo bw'agaana bato obutambi bwe. Waba ne bamugamba bw'akikola bagenda muwa ssente era bazimuwadde. Ali ku remote Gravity.
okitegedde waliwo abantu ekyo ekibiina kikulirwa abo bakenzo waliwo omuntu omuvubuka omulala bamuyita MC Baliruno simanyani Bruno Baliruno yeyogezanga omukazi siwa federation Shiba ekyo kibiina kiwa accountability kyekirwanirira Museveni ku side y'abasiyazi kyekirwanirira Museveni kyekimwogerera ku side y'abasiyazi kyovula babalekawo bonna gwe ku ngeri Kenzo gyatakolagana ne Bebe Kulu nga yabadde darling ewa Museveni ku nsonga z'abayimbi Bebe Kulu n'ataba mukulembeze wa Federation Bebe Kulu n'abibeeramu bakulembeza musiyazi okukakkanya eryo bagamba wamanze eno mbeera ansaaga ekintu kyammwe kiikino era kitambula Kenzo atambuza kisiyaga mu Uganda under Federation era gravity senga teyakikoze babadde bagenda kuta akatambi kenga ali ekisiyaga gravity okujja nga waliwo ayina ekibuuzo ye ensonga lwaki abagezi bonna baasirika Museveni ne bakwata Kenzo ne bamuteekawo ku mpaka ne bagamba gwakulira Federation terina associations wabula yo yakula Federation kwa gamba ye bwaba muntu waliyo okimanyi waliyo omuntu azaalwanga nga mukomole naye omwana omulenzi bwazaalwa nga alinga omukomole nga azaaliddwa nga mukomole aba alina ekisiraani ekyo okimanyi ati yo Federation ye yazaalibwa nkomole terina associations yo yazaalibwa bwetyo nga yo nkomole ekyo kiba kisiraani mu Luganda bakiyita batya sijja kyogera mujja gamba pasa yajidde mu mafuta ga penge Federation etalina associations yo yazaalibwa nkomole kansirike so kwabadde kujjako bujingo pressure now waliwo abantu abagala okwefuula ab'omutawaana mu diaspora sagala kulwana ntalo sira kwagala kulwana ntalo naye ate be bankyokoza olwana entalo waliwo omuntu omu ffe bwe twajja ne twogera ekituufu ku mpuuga twali twogera mazima nabagamba ku ky'okukyusa eggwanga ne bwali baafande Katongole nsobola okujja n'enjogera ensobi sikakuba taata wange ne bwabaani nsobola okujja n'engamba nti muzeeyi ekyo kiri so tetwagala tubikkirira abantu olw'okuba abantu baffe ate ffe bwe twayogera sinze nonda lead of opposition oba omugoba oba omuwa oba tikyalumbuyo oba aboogera no ffe twogera nsonga bw'eba nga ntuufu abavunaanyizibwako ne bakola ekirala obuweereza ojja n'oweereza n'ogenda kaakati waliwo okwekolamu omulimu okw'okutukuba simanyi ffenna abayogera ku mpuuga kubanga mpuuga kojja simanyi kubanga mpuuga w'e Masaka kubanga biki bwe twogera twayogera mazima era agaazuuka era agakyatambula paka n'olwaleero waliwo omuntu omu yes tubadde tukwatagana era waliwo ne lweyankyaza ku mukutu gwe nangamba jangu ayogereko tubadde tuyogera ku kintu kya Armed Struggle bwemba nnina ekintu kyenjogedde wano publicly ne bw'onojja mu kabokisi kyenkugamba
era nafunanga oku tubulireko wamanje ekyo kisoboka kitya wama ara ojali ara oyani tubulire byenjogera mu lujjudde Yesu yagamba abayigirizwa byetwogedde ekiro mu byogera emisana ne byetwogedde emisana nga musobola obyogera ekiro kyesiyogedde wano publicly ne wono ntundulamu eriiso sijja kikugamba akitegedde why manya wenkoma kwogera information so wakati nga tukolagana waliwo okumbuuza ebigenda mu maaso ebiri emabega w'emizindalo nga sisobola byogera eyo nsonga emu okitegedde ate wembasa nga sabi kugamba si musango mmwe mwatusooka mu byobufuzi mmwe mwansookawo mmwe mwasooka okwogera mmwe bye mwatandikira ebyammwe byakomawa mulyoke mutusosonkolemu ebyaffe ekyo kimu ekyokubiri mpuga baba alina byeyakola siffe twabimukozesa ate mukimanyi bulungi kubanga era meeting eyo yaleeta ebizibu eyo yali London mwali mwakagifulumamu bwe paba n'enjogera mumanyi wawe najijja so waliwo ekibondo ekyagala okusituka eyo naye nze wendi omukono ogumu ninamu ekitala omukono mulala ninamu Bible nga Yoswa wendi tugenda kwabika ekyo nkibabuulidde ekyo nakyo nkikomezaawo ndi ready now kati ngenze ku program ebirala byonna nga bwe birina okubeera bannayuganda mutunule nnyo nyina ebintu byennajjaawe mabegakaawo ne mbabbirako n'enjogerako muteeke ennyo amatu ku ttaka muwulire ekintu ekiri wakati wa Congo, Burundi, Rwanda, Uganda. Bw'omala okukiwulira dda mu vidiyo ze mbadde mbawa ebintu byenzize nga njogera ojja tegeera bw'onooba oyina amatu ojja wulira bw'onooba oyina amaaso ojja kulaba ebintu ebimu tubyogera ne tubirekawo nga oyina bigatta mu maaso we tulaga gwe buli kyolaba kigatta okiyunge ku emmundu eyo giraba emmundu teyina natti emmundu teyina musumaali teyina natti buli kyuma kiriko ekkowe erikwata kinnaakyo era emmundu bapanga mpange bwe buli kyuma kikwata kinnaakyo buli kyolaba kigatte ku kinnaakyo oweze ekiramba ekyawamu nina bingi bye mbadde nzijjanga mbagamba ulira waliwo ekintu ekinene ennyo tujja kutunuulira Museveni mutunuulira Museveni oyo ebintu byakoze ng'ali mu ntebe bw'oba on'omusiguukululu era otunuulira ye oyina kubala ye bye yabala by'oyina okubala nabagamba nti mu byasinga okutegera ne mu bye yakola mmwe tugenda oyiyita omukuba n'omumuggyako n'omuwangula era ekyo nkiddamu Museveni bw'ajja nga bamaze okuzimba Hima Tusi Dynasty teyagiteeka Uganda wokka bwe bamala okuwamba Uganda bagenda e Rwanda bagenda e Congo bagenda e Sudani n'ajawulamu juzi n'ayingira mu Kenya nababuulira ebintu ebyali bifa mu Kenya mu biseera by'akalulu byonna nga bwe nabyogera bwe byali byonna nga bwe nabyogera n'emmotoka bazikwatirayo ezaalimu obululu nga bwe nabagamba ani abijjukira nabagamba waliwo emmotoka ezigenda okujja nga ambyulensi nga ziyingira Kenya naye nga zirimu obululu temwalaba emmotoka ezakwatibwa ezaalimu obululu nga ziriko ennamba ya Uganda gundi ennamba za Uganda now ng'onoosiguukulula Museveni buli we yasiba ekifundiko oyina okgendawo nabagamba Tusi Dynasty erina okuva mu East Africa ekintu kye tuliko ekyokusiguukulula ono omusajja si kitono nga bw'osobola okukirowooza
ate si kinene nnyo nga bw'osobola okitya kisoboka nga naye bwe yakisobola naffe tukisobola. Nabagamba tuuse dynasty erina okuva e Uganda, erina okuva e Congo, erina okuva e Burundi, erina okuva e Rwanda, erina okuva e Sudan. Saakibagamba. Sibagamba nga nti omuwutu ateekwa okuddayo afuga e Rwanda. Kati amaaso ku lutimbe. Okujjako ng'omuntu talina amagezi. Byebyo nno ababadde bakukuta ne Mwami Museveni akaabwe kaweddemu. Kubanga ne bwe bakukuta naye akkiriza nti obudde bwe buweddeyo. Baabadde yeesigamako kukola ebikolobero, baamugudde mudda kubanga bulijjo bo bamanyi nti ye mununuzi waabwe okutuusa lwe bakizudde leeti nti nno ate ye mulabe waabwe nnamba emu ng'amawanga gonna agasinga obungi yagatadde ku bunkenke. Entalo ezitaggwa mu mawanga ga Afirika bulijjo buli muntu yeebuuza naye zivaawa? Kumbe nga zivujjirira ye mwami ono. Ebigendererwa bye mulowooza bigendererwa ki? Balina mission ey'okulya amawanga aga Afirika gonna bagagadde bagifuula ensi emu Rwanda. Olw'ensonga y'okuba nti bo gye bava baagala okugezza ensi yaabwe. Yatandikira ku Uganda kuba gye yakulembera, ne Mwami Kagame n'asinziira e Rwanda batandikira awo bakubaganya amawanga n'amawanga. Buli ggwanga lye bakuba nga balisalamu ebitundu. Kasita bamala okugaawulayawula, mawanga mangi agalimu abakulembeze nga baliwo ku ffeeva ya Mwami Museveni. Kubanga abaaliwo abajjawo ye n'ateekayo ababe baayagala abanaamuzanyira ddiiru ze. Naye essaawa etuuse abantu bamuguddemu, n'olwekyo ddiiru ye egudde butaka era akaseera ke tukakasa nti kati kaweddeyo. Kontinenti endala ne bwe nagiyita kontiwenti. Mu kontinenti endala gye mujjo tuyeekerera awo mugenda vva wate nga temuyina yadde oba chairman w'erosi wano.